bagamba nti better late than never era ntukiriza obuvunaanyizibwa nga alikanzije. Programu eno twagikoze nga egenda kubeera naddala bannayuganda bannaffe abakola mu Middle East. Bingiti oli muwala oba oli mulenzi, eno programu egenda kukwatako. Sinnasumulula masimu, njagala mbaweko brief introduction eya video eno oba ya programu eno, then tugende maaso tuleke tulabe abamasimu kye bagenda okuteesa. Okusookera ddala twagala tumanyi bannayuganda abali mu Middle East emirimu gye bakola oba emirimu gye mukola, bizibu ki bye musanga oba muve waka nga biki bye mukkiriziganyiza ne companies ezo, ayi ne mutuuka eyo ne musanga ebintu bingi. Mweno temuli mwekka abasooka mu kintu kino, be bannayuganda abasooka okugenda okukola mu ggwanga erya Iraq ne Afghanistan, abasooka okugenda okukuuma emirembe mu nsi ezo, nabo basanga ebizibu ebimu bye mugenda obbabuulirako wano kuba era ne mu bimusanga. Ekisookera ddala kirungi nnyo okuba nti eka oba tosobola kufuna mulimu osobola okugufuna ku mawanga gy'owoolaze, naye nga abasinga obungi bannayuganda tubale tufuluma nga tufuluma byaffe nga tugenda ku contract. Kati abasinga obungi mufuluma okugenda ewa Uganda mufulumira ku contract olwa company ezaateekebwa mu Uganda okuba nti zitambuza bannayuganda ogenda okufuna emirimu egy'ebweru. Naye company zino ziri registered, full registered with the Ministry of Labour mu Uganda. Naye bwe zimala okubeera registered with the Ministry of Labour, bwe bakola endagaano ne Ministry of Labour bagamba nti emirimu gino gya bwereere, era mu kubeera egy'obwereere buli muntu namwagaza passport yokka, ebisigadde company ebikola. Naye mugenda okumala okwezuula nga mulimu ebintu bingi nnyo ebirumira nti company zibajjako ssente ate nga mulimu amakuli mangi nnyo. Kati nyo kyenjagala nsooke nzigyewo then ngende ku programu entuufu. Ekisookera ddala temuli mwekka. Ne baganda baffe basooka okugenderera kye kizibu kye baasanga. Company zaba contract ogende Iraq okukola okukuuma, naye mu kugenda okusookera ddala bagenderanga $3,000 okugenda okukola omulimu ogwo. Naye nga bagenda otuuka ku mulimu kwennyini okukola nga ssente ze basasula za munguuba ntono nnyo. Era ndowooza abantu abasembayo ogenda okukola Iraq bakolera $, ndowooza zaali wakati wa 4, ng'ate ssente ezo Omumerika amanyi asasula ssente ntono, asasula ssente nnyingi naye nga bannayuganda bafuna ssente ntono. So kino tekisookedde ku mmwe n'abantu abali Iraq nabo basanga ekizibu kye kimu. Kino ekizibu kiva wa? Ekizibu kiva ku gavumenti yaffe olw'okuba nti eyagala okukozesa bannayuganda baye nga bafuna akasente katono okuba tebasobola kweyambira mu ssente ze babafunyemu. Naye mmwe ekizibu kye mulina bannayuganda basinga obwo gye bakolera mu Middle East, obuzibu musanga bwe buno. Company ezibaleeta eziva e Uganda ate zirina babulooka abali mu Middle East be zibakwasaganya obatuusa ku bakamu mwe gye mugenda okukola. Kizibu ki ekiri wakati wano? Ekizibu ekisooka, company zino ziva ewaka nga zibagambye temugenda kufuna emisala mirala nnyo era ne mugisayininga, naye ng'ate bamaze obbajjako ssente. Ekyo bwe kiba kiwedde ate ne basitula obbajja e Kampala ne baleeta ku company zino already eziri established Middle East eziconnectinga ku mukama wooli. Kati already mulina companies 2 mweze mukoleza mumanyiiko emu ebajja e Kampala batuusa Middle East, naye ate neri Middle East yennyini ekolanga block okutwalibwa mukamaawo, eyo nayo erina percentage gyekola. Kati abasinga obungi bate temugimanyi nti ogenda otuuka omuwalabu okugenda mu nnyumba ye, omuwalabu aba yakusasula dda in advance. Kye tuyita in advance ye muwalabu okubanga yanoonya omukozi omukolera mu maka ge n'ateekamu ssente ze empya n'enkadde n'aziwa office eri mu Buwalabu. Kati office eri mu Buwalabu neekola endagaano ne company eri mu Uganda okuba nti bagifunira abakozi okujja okukola ki? Okujja okukola mu Buwalabu. So kati awe musanga obuzimu busanga butya? Muva e Kampala ng'oludda bamaze obbajjako essente ne bagamba nti mumutuuka eri mugenda kukolera $1,000,000 ku ssente ezigwako waggulu, naye kigenda okuzuuka nga temukoledde $1,000,000, mukoledde obusente mpawo kaaga, abamu muli ku $800, muli ku $700, naye nga si ze ssente zo mulina okufuna okusinziira ku mirimu gye mukola. Amawanga amalala agali obulungi gamba nga gano ag'abeeru Pakistan, Ababangaali, Uzbekistan n'aba Ethiopia, gavumenti zaabwe zirina enkolagana nnungi ne gavumenti ziri gye muba mulaga. Naye mmwe bano abaffe bo bakikozesa kagendere ng'omukadde akogo kuba nti bababba okutuusa okubalaga temusobola kufuna ssente ze mulina kufuna. Musanga ebizibu bingi nnyo, naye ebizibu bino mugenda bivunuka mutya? Ebizibu bino mulina bivunuka nga mutandise okwebeereramu. Okwebeereramu tekitegeeza nti ogenda kulwana mukama oba okuvuma mukama onno. Okwebeereramu olina okumanya nvudde e Kampala, contract yange esoma etya? Okusooka njagala tumanye contract kye ki. Contract y'endagaano ekuweereddwa omukozesa. Olina okusooka okusoma contract eyo ebigirimu, oba olina okusooka okusoma endagaano eyo ebigirimu. Bw'omala okusoma endagaano eyo n'ogitegeera ebigirimu n'olyoka ogisayininga. Tosayininga nga kipapula kyonna ky'otamanyi endagaano kikirimu, kubanga endagaano zino naddala ez'emirimu zirimu obulippo bungi gwe otajja kumanya. Kati gwe bw'otuuka eri gy'oba olaze olw'okuba nti wasayininga endagaano oba tokyasobola kuba advance kola ki? Kudda.
kye tuyita contract kiba kitegeeza nti ebizibu byonna ebiri mu contract eyo obikkiriza ogenda bikolerako. Kati contract ovudde Kampala sayinize ya luzungu bw'otuuka ebuwalabu oyina ey'oluwalabu gy'osayininga. Sorry, mind you oluwalabu tolumanyi. Ngera bw'otuuse ne bagamba sayininga n'osayininga nga ky'osayinize tokola kito kimanyi. Kati babakozesa emirundi esatu. Omuwalabu ye kennyini yasaba omukozi n'amuleeta ewuwe ng'amusabye kampuni y'Abawalabu. Kampuni y'Abawalabu naye neesaba omukozi okuva mu kampuni eri Uganda. Kati ebizibu byonna musanga biri wakati wa kampuni eye Uganda ne Mbawalabu. Ye mukama wayinza okuba talina kizibu kubanga yayagala mukozi. Kati ebizibu byonna bimufeesinga mu kukola kwammwe byonna bibeesinga ku kampuni yakujja e Kampala ne kampuni y'Abawalabu. Kyenfunyeko ekino kigamba nti mugenda okutuuka obuwalabu okutuuka mukama wo nga mukama wo yakussaamu ssente ziri wakati wa miliyoni 5 ku 8 gwe z'otamanyi. Yensonga lwaki ne obanga weekyanze ng'emirimu gy'okola miyitirivu nnyo mukama akugamba nti ate sooka osasule ssente zange ndyoke enkute. Mukitegedde ndyoke enkute. Kati okkuta kiba kitegeeza nti alina ssente ze yasasula eri balyoke bakuleeta okukola ki okukozesa. Naye ekizibu ekiri mu kino kiri kitya kiriwo ekiti mu contract gy'osayininze oyinza okusayininga contract ng'ogenda kukola waka. Okukola waka kulimu ebintu bingi. 1 mulimu okulongoosa ennyumba, mulimu okufumba, mulimu okulabirira abaana. Egyo emirimu esatu gya njawulo. Ate jjukira bano abantu bagenda ne ku vacation balina n'amayumba gaabwe amalala basobola okujja mu nnyumba ya mukama wo ne bakutwala mu nnyumba ya mukama wo nayo n'okolayo naye ng'ate ekyo tekibeesinze ku contract gye wasayininga. Ngereza nnyo endagaano ze musayininga jabba nenya nnyo olw'ensonga nti oba n'ekinyegenyege ng'oyagala fuluma Uganda ofune omulimu naye obuzibu obusanga omaze otutuuka mu nnyumba ya Muwalabu nti endagaano gye wasayininga eyinza okuga nti wagenda kulabirira baana naye slowly batandika okukumanyiiza emirimu emirala egitali ku contract yo. Gamba nga okulera omwana, okufumba emmere, okukola emirimu gyonna egyawaka n'okukola emirimu gy'obadde teweetegekedde. Kati ogenda okulanga emirimu gikoze ki gikuyitiriddeko kwe kwekyanga. Mu kwekyanga kuno ofunamu ebizibu bitya? Omuwalabu tagenda kukuta kubanga passport yo y'aba agirina ate aba yateekamu ssente ze. Kati ate ekizibu ekiri mu kampuni zino ezibajja e Kampala zikuba obulanga ku radio stations ne gamba twetaaga abaana bagenda okukola mu nnyumba z'Abawalabu naye ng'abaana bano atugenda kuba tubasupervisinga okumanya engeri gye bakolamu emirimu naye nkulayirira mwana wa ssebo kasitooli nnyo ennyonyi n'otuuka mu mawanga ga Buwalabu ekya supervision kiba kikomye teri addamu okukulambula. Naye nga wano baabalanga ku radio bagamba nti abaana bo tubalambula oluvannyuma lw'emyezi 3 ku myezi 6 n'omwaka. Njagala omuntu wano aveeyo agambe nti waliwo kampuni yamuleeta Buwalabu eyali emusupervisinzeeko okutuusa contract ye wewedde. Batono nnyo bwe babanga bali bangi ku 10 kuliko abantu nga 5. Ekirala si buli muntu ali mu kiyumba ky'Omuwalabu akola nti ayisibwa bubi. Mulimu abayisibwa obulungi era nga bafunyeemu. Gwe ayisiddwa obulungi era ng'ofunyeemu yisa engalo mu maaso weebaze Mukama katono mugambe nti Mukama we bali kumpa mukama wange omulungi. Ne mulimu abasajja we bayita Abawalabu abasajja abazibu nnyo ng'ajja kutulugunya nawe weetye. Mu contract zino mba muzeetegereza zandibaddemu working hours nti nkola okuva ku ssaawa 12 mpaka 12 naye abamu mukola abnormal hours muyinza okuba mukola okuva ku 12 mpaka saa 8 ogwekirwa 7 bakamu we bebakira woolina okwebakira ate bazuukira ku makya amatiritiri ate wootandikira kwegamba noweebuuza emirimu gye nagenda okukola emituufu gyegirwa n'ogyebuuza nakyo negikola ki negikubula. Mu kino tugenda kuteesa ensonga zino tuziwulire bulungi buli omu ayogera ebizibu byasanze naye bifo nga sinatuuka ku bamaids njala kusooka kwogerako ne bannange abali e Dubai yonna nga sijawuddemu. Baganda baffe abali e Dubai mu nsi ya Dubai n'ebibuga ebisigadde byonna biri mu Dubai kubanga Dubai erimu ebitundu bingi nnyo. Nfunye amawulire agalaga nti buli kitundu kye mulimu bannayuganda babonaabona naye bannayuganda bannaffe baadde bagezezaako tuyamba naye gavumenti eyesuddeyo gonna kugamba. Njala sooka bo amagezi gamu gali bwe gati nti Embassy ya Uganda wa embassy ya Uganda wonna weri mu nsi yonna teyeesobola mbyenfuna ekyo mulina okimanya. Mission za Uganda zonna we zitesobola kuyamba bannayuganda mbyenfuna kuba nategeddeko nti n'abaana abamu bali ku embassy kwennyini kwebebaka embassy tesobola bayamba. Wiki kitegeeza ki? Olw'okuba nti muli mu nsi esinga ku Uganda amagezi gensobola obba buli muntu kitundu kyalimu mwekuŋŋaanya bannayuganda mwenna abalina obuzibu nabagamba solution eba bweti. Bwe muba nga mulina ebizibu nga biri mulina common goal ya bizibu ebimu
Mutulanga wansi ne muwandika ebbaluwa ne muziwa abo obuyinza bategeeza nti bannange twajja wano mu ngeri ABCD naye twesanze tuli mu buzibu. Obuzibu buno tugenda buvunuka butya? Muwandikira ebbaluwa ne mugiwandikira embassy eya Uganda eri we muli. Embassy batebazzeemu ne muwandikira Minister ya Internal Affairs ey'ensi mwe muli ne mugiwako copy. Then ekyo kiba kiganye. Then ate musobola okuwandiikira ebbaluwa ne mugitwala ku b'obuyinza abatufuga mu kitundu omuli abatali bannayuganda bategeeza nti mumanyi tuli bannayuganda abava e Uganda okujja okukola. Ne tusanze obuzibu ABCD. Ensi zino zirina ekisa okusinga abapoliisi ya Uganda. Bajja bakolako bulungi nnyo nga temwagayiridde poliisi ya Uganda, temwagayiridde embassy ya Uganda, kubanga ensi ze mulimu ziri more advanced. Mulide bulungi. So muleme nnyo kwekubira ku bintu bya Uganda kubanga Uganda abantu abali Dubai mwasanga ekigambo kimu oba mulina ekizibu kimu. President Yoweri Kaguta Museveni yabakolera ekizibu kiri kimu. Ebbanga coronavirus yabadde mu Uganda yagenda n'asiga enziro eggwanga lya Dubai. Eggwanga lya Dubai bwe yalisiga enziro mbalayirira buli muntu contract ye gwako togenda kudda Dubai. Believe or not, ekyo kiri mu record bamala bateeka mu record nti Uganda unless nga government ya Uganda egaridde Dubai, buli muna Uganda ali Dubai contract yo wegwirako tebagenda giri niwinga. Ate kiyinza n'obabeerera ekizibu ennyo okudde Dubai unless nga President Museveni government ye bazzemu okwetondera Dubai. Naye abasajja babeeranga ku TV okulaba coronavirus nga bamusiga Dubai. Government ya Dubai yanyiiga ebizibu byonna bimufacinga byonna mwina bifesinga nga President Museveni government ye be bakoze ekintu kino. Information gye gadde obikiwangu obudde bukyali nnyo bana abasajja baleese ebintu bino byonna. Okitegeera bibaleese ebintu bino byonna. Kati embassy ya Uganda mu Dubai nkimanya abamu terina kye bayambye kubanga tezirina mugaso wonna we ziri. Naye nga mmwe abantu musobola okweberera mutya mbabudde procedures mulina okuyitamu nga mwetaaga obuyambi mu nsi mwe muli. Bwe ziba nga Uganda tesobola bayamba. Okitegeera? Kati abantu abasinga obungi mulina ebizibu nga muli mayumba. Ebizibu bitya? Mukolera essaawa nnyingi babatulugunya tebabasasula. Ate n'empulira ebirala nti waliwo abaana abatera okutoloka mayumba gabakama baabwe ng'obuzibu batuukiridde. Ate ne mugenda ku agency yennyini eri mu nsi yakuleeta ne batakuyamba ate bwe bakakakuddayo mu nnyumba. Kino kituze waliwo mbagambye nti kampuni eyakuleeta okuva e Uganda ye kennyini yeyina okubeera ne basupervisor abalina okujja okusupervisinga okulaba emirimu gy'okola gitambula gitya bakuyisa bulungi naye ekyo tebakikola. So kati nze ngenda basaba mwenna abali mu UAE mukwatagane government ya UAU bwebanga Uganda Embassy tekyabayamba muwandiike muteekemu okusaba kwammwe okuyambibwa bajja bayamba then okozesa Uganda Embassy kubanga enzo kwatagenda bayamba. Mukitegede bulungi. Kati essaawa zino nga bwe tuteesa njagala kuta amasimu gano. Njagala kuta amasimu buli muntu yeeyogerera ebigambo bye kubanga nze buli muntu agenda kweyogerera ebigambo bye. Nze simu ngitadde. Asooka kuba essimu. Njagala omuntu ng'agenda kwogera ebigambo bimuli ku mutima ebizibu byasiŋŋaanye. Essimu ngitadde. Essimu ngitadde, essimu nagibabulidde okuva jjo. Ayagala okuba essimu, kuba essimu oyogere ebintu byo byonna by'oyagala okwogera obimaleyo. Essimu nagibawadde jjo. Era abagenda okuba essimu nze mbalinze mu kuba essimu. Omuteesa asoose wuuyo. Jebaleko. Kale mama naawe jebale. Hello. Nti naawe jebale nnyabo. Kale nze nsinzidde wano Saudi. Ennyabo. Naye mwemirumu byonna byoyogedde bituufu. Ennyabo. Byonna tewali kitali kituufu. Ennyabo. Naye naffe abaana abawala tulina okwebeera mu mwami lumbuye. Kiwulira. Siganye. Bane bw'owulira nga kuliko ateesa ate tokuba. Bw'owulira nga kuliko ateesa tokuba.
Allo? Hello, jebale. Kale mama nawe jebale. Yene namba. Genda maaso oli live oli mu kuteesa nnyabo. Mbadde mbasaba omuntu bw'oli akuliko ateesa tokuba linda akaveeko then gavumenti kuba. Mukyala Joweria Ali. Jesus Christ. Bw'owulirako omuntu nga njogera omuntu ayogera please tokuba lindako kubanga essimu eriemu gye nkozesa. Hello. Genda maaso maama. Mwami Romoye. Ese kuwulira nnyabo. Nayo netwaka ya. Genda maaso ese kuwulira. Nze nsinzidde wano Saudi. Ennyabo. Bale ngenda basaba bw'owulirako omuntu ng'ayogera tokuba ssimu muleke ayogere then gwe olyokoddemu okube please kubanga akuba ku WhatsApp ate gwe okuba ku message. Simanyi oba netwaka yange bannasibitegeera. Genda maaso. Nze nsinzidde wano Saudi. Ennyabo. Amannya gange nze Jack Kabejja abasinga bammanyi. Ennyabo. Naye mwami Romboye nnyo weebalire ddala omulimu gw'okoze kuba abamu balina ebizibu ku mitima. Tulina ebizibu ku mitima. Naye olw'okuba nti tojja kunoonya ssente e Uganda ne bwe tunaddayo tetulina kye tugenda kukola. Bana mbagambye bw'owulirako omuntu akuba don't call lindako omuntu amale okwogera n'ebyo okube ne kati okuba ku WhatsApp ate okuba ne ku imo mba sisobola kukwata mukwano abakuba ku WhatsApp lindako omuntu aliko aveeko. Omirombuye mama sitesa mankuba abantu esimba giri bubi. Bana esimu oba ngamba network yange simanyi nze Jack Kabejja wa Saudi Arabia. Ampulira sewa. Kuwulira nse kuwulira. Abantu abali mu UAE bakozi mbeebaza ate nga bakolera mu bugubi. Naye nga byonna ekituleetera ekyo okubanga tukola obutejjusa kuba nti twetaaga okudda ewaffe e Uganda nga tulina kye tuli ate kyesaayo kinaasoboka. Naye ng'abaana bagumye abaana babalyako emmere babakuba bakola misana na kiro nze neebaza Allah nti nasobola okuloka nemba nga nkola ate nga ne benkolera bantu balungi ekyo nkyebaza naye esaasira bagamba abali mu kiyumba nga talina wadde akasimu tasobola kukubirako muntu we nga ekintu ekyo kimenya wano ku kyesimu ye maama wo ye mwana wo ye bbaawo ye buli kimu naye oli bw'aba nga talina simu n'amala okubaako byakola n'atuula kyobulaba abamu balwala ongo bagamba nti agudde eddalu ebeera stress talina gwakubirako kwewuunaganyako nti bampisa bwebute ate bw'avaawo ne ssente ne baba nga tebazimuwa mwamirimbwe abantu bali bubi naye ng'ekitubeeza obubi mbeera yakuba nti newaffe ne bwe tuddayo tetulina kye tugenda kubeera nga ne bwe tuddayo oluusi watunda bintu byo n'ennyumba n'osengukamu ng'omanyi ozze kukola nga tolina woogenda kudda nga n'abantu bawaleka e Uganda bagenda kusekerera ekyo kitubonyaabonya okubeera eno ku mawanga naye nga ŋŋamba abantu abali mu Saudi Arabia bw'oba ofunye kyansi n'otoloka togenda ku poliisi oba ofunye kyansi n'otoloka enebweru tweyiiya n'obeerawo n'ofuna ssente zo kuba ne bwegenda ku poliisi bagenda kukuzzaayo gy'obadde. Lapi